atera otuyitire ne Ssabakunzi. Bana muliyo ndoza ndogeze lusugalunka oidono omusaadde omukaire nkobono w'ekikofiira oba yali anwera ekikwolwo yakoba mbutegeera kwana nemeka bwetikamuwemu omundu katono ategeere nti nigwa 38 tutegeera. Amaina gange ninze Alex Waisswa Mufumbiro nga ninze amyuka wainwa w'ekibiina kyammwe ekya National Unity Platform. Nesiimye okubaako eno emitiyana era mwekubire ku obugalo nti ntuuse wano. Ku lw'obubaka nja kukyusa olulimi kubanga ate ne Buganda ndi mujjwa. Nzaalibwa mukyala Wakobe Nantumbwe Mole, kitegeeza nti mba nsobola okwogera byonna bye nsaanidde okwogera kuba ate eno omujjwa si yamala ensonga. Kati kankole n'ekyekyo. Tusiimye nnyo leero ku Easter Monday nti bannamitiyana muzze mu bungi tunyumyemuko nga bwe tujaguza obuwanguzi bw'emizannyo mu kibuga ky'emitiyana. Njagala okwebaza ababaka ba Parliament mwenna, Honorable Kabuye, Honorable Nsanja, olira we muyise Nsamba, Honorable Nsanja mukwano gwange, Honorable Nsamba, Honorable Katabazi, mwebale nnyo okulaga ekifaananyi eky'obumu ne mutambula ne mujja eno mu bannamitiyana ne mubalaga nti National Unity Platform ekibiina kikyali kitya? Ekibiina kyali kitya? Nga n'omukulembeze yani DJ oyo akendeeze engeri gy'azzeera etyo omuzindalo gwe tetujja gukozesa. Kaakati basabo ne banyabo obubaka obwange bugenda kuba bwa mirundi 3. DJ banaye oba muyitewo naye ate temutulemesa kwogera bubaka bwe tugenda kwogera eri enkuyanja y'abantu bano. Have some discipline. Thank you. Kaakati tetwagala kumala budde naye ngenda kubawa obubaka bwa mirundi emeka. Muzeeyi Butebi sandize leero naye olunaku lweggulo bwe nabadde Mitiyana South wasaze olukwe n'olagira nti nsule mu Mitiyana mbere mu Mitiyana nzije njogera eri abantu baffe bano abawagizi b'enkyukakyuka ate nga bafiira ku Kyagulanyi Robert Sentamu abasoka gwe twatuuma Ngobi. Chairman Nyanzi, Honorable Zake, tuze ne kansala owe nakulabye, Mr. nakulabye, nina ne muganda wange Mukambwe, bade ngenda muyita Makumbi, Mukambwe, muganda wange Mukambwe ono tuludde naye ekyenjawulo tuva mu kiri ekibiina eky'ensonga ezitawaanya bannayuganda gye twava okujjawa eno mweni UPC wetulire mwami Mukambwe. Twali fenna mu Democratic Party naye nabagambye nti nze yasooka okuddukayo mu Democratic Party kuba mu Democratic Party waliyo enkumbi 2, waliyo Ekoola, waliyo n'Ekabala. Ekabala bagitwala nesigaza muyini gwokka gwe bayina. Ekoola yo bagimenya namu ekyasigalawo Mawu n'akiguza jjajja mu butongole. Kakati gwe bw'oba oli mu DP manya tebikyaliyo ebyenkumbi kati bakuula bakozesa ki? Nga bakuula bakozesa ki? Guno omulembe tukyagenda n'ab'engalo kati abo tetuddamu kuboogerako wadde okubawuliza. Ekyokubiri wano tulinawo hadithi tewabaayo muntu yenna ajja gye muli n'abalimbalimba tiffe tetuli ku bya Zaake. Eno twafuna omuteebi ate bawe twagalira nga ye Zaake. Ekitwagaza Zaake ziri ensonga si nnyingi nnyo. Bannamitiyana kanzi bagamba olwaleero ensonga eri mu Parliament mugiwulirayo okuli enguzi. Twabagamba nti mu Parliament waliyo enguzi. President Kyagulanyi nga bwali mugezi yalonda ow'essuuti n'alonda n'omuvubuka. Omuvubuka nga yalina okukuuma oluggi lw'emabega
wali mu commission omutulo oli omukazi yagana kala ye nafuuka owakala etategerekeka. Bwe batuuka Zakenga bali esente bali abali mu commissioni Zakenga yemu ali mu ddiiro ababalirira bwabagamba naye ezo nga mulidde za bwerere ezo nga mulidde nnyingi kubanga Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu yali yamuwa obuvunaanyizibwa mu commission nga auditor owa commission nga yalaba akakiiko kano bye tukola biri mu mateeka. Anita Mongo ne yeekobaana n'abenaalemu basatu ne mu benaalemu abasatu abo mwalimu n'ensolima ng'efaanana ng'NUP. Tukizudde kati ti ebigere byali si by'NUP. Tukizudde nti ebigere tebyali by'NUP. Ensolima eyo teyakola ennaku z'omwezi nga 10 ne batuula ne beegatta ne bagoba Zaake mu komisioni. Bwe bamugobayo ng'ennaku z'omwezi 10 ennaku z'omwezi nga 18 Olanya n'afa. Balinga abaali bategedde ti Zaake asooka Olanya yafulume Olanya ajja kufa edda balinga abali shuwa. Bwe bamaliriza okuba nga Olanya afudde Speaker wa Parliament ne bamuziika nga 8 April ow'Emityana wano owulirizaawo nnyo. Bwe bamala okumuziika nga 8 April bamaze okugoba Zaake nga 10 March ogwokusatu ab'NRM n'ensolima efaanana ng'eyaffe ne batuuka olukiiko olusooka nga 6 May tebanyumya ku yafudde tebanyumya ku Zaake gwe bagobye bateekawo obuteesi bya kwetiriboosa. Ensolima eri ne bagiwa miliyoni bimeka? Ensolima bagiwa miliyoni bimeka? Ne bali abalala ne begabanya miliyoni 4 Akawumbi kamu mwe miliyoni 7. Akawumbi kamwe miliyoni meka? Akawumbi kitegeeza emiliyoni omutwalo emirundi 10. Omutwalo emirundi emeka? 10. Eyebeera miliyoni. Ezo miliyoni 10. Kakati okufuna ebiliyoni eri olina okuba n'omutwalo emitwalo 10. Si kyekyo? Emiliyoni emu. Olina okubeera ne miliyoni emu. Akawumbi kalimu miliyoni meka? 10. Akawumbi kalimu miliyoni meka? Emiliyoni 5 zirimu meka? Emiliyoni meka? 5. Bamaze okuzegabanya nga naye bazegabanya kubanga gwe twateekayo okukuuma oluggi. Zaake bakoze eki? Bwe tumala okugoba Zaake twali tetulina kyakukola. Ebisumuluzo byaffe ebikuuma ssente z'Abannayuganda twabiwa ensolima. Ensolima teyasobola kukola mulimu gwayo era ky'ogolaba nti abamu baagala okwetoloola awali ensolima n'emmese oziraba ezimu zeetoloola awali ensolima. Naye njagala okakasa Bannamityana guno omulembe gwa Kyagulanyi n'ogwammwe tegukyali gwa kugula bumasu. Eri okumwe yaguza akamaso okuba emmese baakolayo n'ebikerenda. Tebakolayo ebikerenda? Kati ensolima muteya bwereere tugenda kugitega kikerenda tugimanye eyagala nnyo okulya. Eyo temugifaako kuba yayinza okulowooza nti tunaaleeta kamasu naye akamasu tekakyakuba ki? Ate n'ensolima mugimanya akamasu tekasobola kutta ki? Naye ekikerenda tukiyina era mmwe mutuwe buwi budde. Eyo ensolima egenda kufuuka lufumo. Tumanyi nti bagezaako okukola ebintu bingi nnyo. Bagenda kudda gye muli nga bakyusiza sokisi nga bakyusiza engatto nga bagidde mu bintu ebitategeerekeka nga balina obubonero obulala nga bwefaananiriza obwa Museveni. Abantu abo bagenda kuba baleetamu wano mu Buganda kuba baagala okuyuzaayuza Buganda nga bakozesa Abaganda. Nze ni mwana mujju mbabuulira bagenda kuleeta abantu gye muli nga bafaanana ng'Abaganda naye ng'emitima gyabwe mifu tegisobola kututuusa ku nsi nsuubize. Era bwe bajja gye muli mubaanukule n'omuzinzi mubaanukule n'omutima mubaanukule n'ello mubaanukule naki? Kuba tewali budde bwa kuzannya wadde eddakiika n'eki. Zaake omulimu gwagukoze bulungi nnyo. Bwe baamukuba wano bwe yawona teyasooka okukola mu palamenti yateekawo embeera ku Museveni n'agamba abasibe balina okuteebwa. Abasibe ne bakola ki? Yoyo omuntu gwe tulina Honorable Zaake Francis Butebi. Amaanyi ge geego obuvunaanyizibwa bwe n'ennamba gy'azannya yeeyo.